Okay. Nga bitalo nnyo? Naye bitalo bya Becky atugenzeeko bw'atyo. Amannya gake? Bampita Naggawa Jamila. Amawulire ga Becky gakutuuseeko ssaawa mmeka era obadde okola ki? Mbadde waka gatuuseeko ssaawa emu awo kitundu. Ez'okumakya leero. Naawe obeera maka muno? Mbadde ntera okujjawo ne mbeerawo nga bwe nzirayo kuba Becky ennaku zino abadde yeetaaga attention ate nze mbadde tica we. Mbadde musomesa from home engeri nti condition ye abadde tayinza kuba mu ddwaliro obulamu bwe nga bw'abadde. Obadde omusomesa Mbadde musomesa wa nursery work, P1 work kuba engeri nti yali yalekeraawo okusoma kati nga tulina kuddayo buto nursery naye ate nga bw'ogattamu ne bino eby'omu maaso engeri nti emyaka tubadde tubala nti kati alina kuba nga mu kyakusatu. Kati nga mba nina okusomesaako paka nga P1 nga tusuubira nti bw'anaaba awonye bw'agenda kusomera gy'atandikira nga mu P2 kale ng'ebisinga ebya wansi tubadde tubikavarinze. So far gwe Becky obadde wakamulabira bbanga ki? Lwe baakomerawo ddala awo lubadde sijjukira naye ndoza mu July awo batere baŋŋambe mbu ngenda tandika omusomesa era awo we natandikira. Gwe ki Becky ky'obadde ogamba nti moment eno Becky gye nsobola omujjukirako? Becky abadde mukyala mugumu ng'era mukyala asanyusa. Mubeera awo oluusi n'ayimba n'akuyimbiramu obuyimba mu mbeera gy'abaddemu nga mugonvu naye nga bwadde engulu oluusi eddoboozi oluusi nga litera okubula eribulira muli munda olw'ekifuba naye nga bwadde engulu n'addamu okwogera ayimba abadde ayagala nnyo okuyimba ayagala Katonda mukyala musabi bw'awulira obulumi n'agamba n'asaba awo. Ayagala okusiiga abadde asiiga ebitabo. Omusomesa we performinga yeebadde eti abadde alaga progress nti ayiga oba? Progress ebaddewo naye engeri nti obulwadde bwadde era bumuaffectinga kubanga mu July we twatandikira twasoma zaali wiiki oba bbiri n'addamu n'agonda nnyo n'addayo mu ddwaliro n'amalayo wiiki n'adda. Kati jjukira buli waalwala n'agonda ate bw'aba bakava mu ddwaliro nga temutandikirawo osooka n'omulinda n'adda bulungi nemuddamu ate era ne mukola preview ng'oluusi mukola preview naye nga omanyi obulwadde omwana bugira nemuddayo buto oluusi abanga yeerabiddemu naye nemuddamu buto ng'ate ayagala okusoma. Engeri akugamba njagala mbeere ng'abaana abalala mbeere nga nzannya ku baana around babaddengawo obwana atera obulaba nga buzannya ng'era naye kyayagala ngendeko nange ku ssomero nga tumugamba ojja kuwona ogende ku ssomero. Basically Becky tutegeeze bw'abadde wa myaka 10 kintu ki kye wamusomesa kye yasooka okukwata ng'enkeera okujja n'agamba madamu oba tica wange nakutte kino? Anti kati twasookera ku letters nga bwe nkugambye nti twaddayo buto letters kati ng'akayimba akaka letters akakuta akamanyi ng'era bwe mudda mugira n'atandikirawo then date nga yakwatako kino ekya today is kati nga olunaku lwayinza obutalumanya nti today is Wednesday naye ng'akutteko kiri kati nga gwamugamba olwokuna eba Thursday ennaku z'omwezi ze ziba ziddako nti 20th then omwaka gwe tulimu 2022 omwezi n'omugamba nti July kati date n'ogimusomera naye n'omugamba my name is erinnya lye ng'alimanyi ye n'aliwandiika erinnya abadde alimanyi. Tuwuliddeko awo nga mwogera nga mugamba abadde asevinga ssente z'abadde azimanyi ozibala n'okwawula nti zino 1,000 bino 5 kino. Era ssente tubadde tumuyigiriza mpola ebinusu abadde abimanyi ng'amanya kino 1,000 bino 2 naye ate nga bw'azigatta ayinza obutamanya nti kati bwe ngatta 2 3 meka mpeza zino naye ng'era tugenda tumuyigiriza nti ak'olukumi kaba bwe kati ak'ebbiri kaba bwe kati waliwo eyamuwa banka gundi kagundika banka ng'ateekamu ssente ze ng'asevinga. Ennyukuta ze abadde abala okuva ku mmeka paka ku mmeka
because abaana abato wabaawo specific number n'agamba nti nsobola okubala okuva ku mpaka ku 2 oba paka ku 10 kwennyini. Abadde abala okuva ku mpaka ku 5 naye nga asobola kuva ku mpaka ku 10 n'adda mu 11 kati nga bw'atuuka 19 ayinza okubuzaabuza oba 20 yeddako naye nga bw'omugamba 20 kati nga yamanya 21, 22, 30 paka ku 50 ng'era kwakoma kuba kati oba toyinza musussaawo ate awo ku level gy'abaddeko. Gavumenti kyeyo gwe gy'otasobola mwerabira n'ogamba kawala ako ngenda kamisi? Kyesinza mwerabirako nti mbadde ngetinze attached to her. Ng'obeera awo n'omanya nti kati Becky nzaamusomesa nzaamukolako ebyokusoma kwe biki kwegamba oba attached ku muntu era nga bwe nkugambye nga tuddaawo ne tuzannya era bu vidiyo tubuyina ne tuyimbamu awo kwegamba ebintu ebyo batoyinza byerabira ku mwana ne mbeera awo n'akugamba tica kino biki kino lusi neerabira n'akuyita anti engeri nti ababeerawo abamu abayita anti naye nga siyinza mwerabira bambi kabadde kawala kaagala Katonda yimba mu bulumi bwo bwonna bambi nga Katonda tamwerabira ngeri obuyimba ayimba obwa Judith babirye nzijukira oziggyeyo mu bulumi kati nga naawe kikuleetera okuba nti otandika okuwulira obulumi bw'awulira n'omusaasira n'ogamba Katonda yamba. Gwe omusomesa we abaana abasinga babeera ku ssomero oba aba alina kyayize nagamba madamu nayiza akayimba bwe kati abadde atera kuyimbirayo akayimba konna. Waliwo akayimba ka Elephant abadde tubadde tuyimbaawo. Elephant go to the bus ako kabadde ayimba. Kuba era akuyimba abadde akwagala abadde ayimba. Ate mukyala muvumu nga mwana muvumu era yeekerereza. Abadde mugumu nnyo kubanga singa tabadde mugumu osanga oba singa yagenda dda naye abadde mugumu ng'omugamba guma newabaawo bulumi bwe bujja nga bungi n'aguma oluusi n'agamba ngambikooye naye n'aguma kati nga bwe nkugambye ng'ayagala Katonda asaba n'agala Katonda n'asaba ng'era omulaba bw'agira n'addamu n'atabukamuko naye nga bwadda engulu omulaba era ayagala ayimbe ayagala abanyumize story naye ng'anyumya kale nga mukyala tabeera awo mbukumbu kunyiiga kwekubagiza kozi ng'era amulaba munafu nnyo naye nga waba n'amaanyi. Famire osobola giwa bubaka kyabadde bamubeererawo jjajja tumulabye akaaba Mr. Alan naye ali mu nnaku osobola bawa bubaka kinga bbo? Bubaka bwe nnyinza obbawa tube bagumu tugume then tutabe Katonda tugumye kuba kyo kituseewo si kyangu Becky waffe atugenzeeko naye tube bagumu kubanga Katonda yasalawo we believe God has the final say era yasazeewo kino kibeerewo. Thank you. Bagumu kale sebo.